Otyo olaba barometer tubadde tulina ke tuze mu katono tukwetolera tugenze mangu awo ate ne tukomawo tukyalinewo Right Honorable Robin Nabanja, Prime Minister w'ensi yattu Uganda. Tugenze okugenda mu kuwumula mu katono tutunuulira olutalo luno olw'obulyake n'obukenuzi obw'enguzi mu nsi yattu Uganda nga waliwo oba okulegeza waliwo era kyensinza okusimbako amanyo okumubuuza nti naye nga gavumenti bwemutuula mu cabinet nga baminisita mubiwulira mulaba zino ezibbibwa zino ezigenze eno biri ebitatambula bulungi ddala waliwo ekiyinza okukolebwa ekyenkizo ekiyinza okugamba abantu ti bannange omusolo gwange ne bwenguwaayo mpulira emirembe kubanga gukozesebwa ekituufu kye gulina okukola. Prime Minister, awo wetubadde ddala enguze eno bwe mugyogerako nga bwe nasoose okubannyonnyola nga situnaba kugenda mu break. Ebitongole byowulira ebirwanisa obuli bw'enguzi byateekebwako gavumenti ya NRM. Inspector General of Government, IG, Auditor General of Government, abali ebitabo mwazikozeseza mutya era ne tufollowinga n'ebitongole byonna State House Anti-Corruption Unit n'ebitongole byonna nga bizze biteekebwawo gavumenti. Obuli bw'enguzi nga bwe mbagambye nti kawo kadda ne president yali tannabeera president, obuli bw'enguzi bwaliwo. Era y'ensonga lwaki olaba ebitongole singa tewaaliwo kulwanisa buli bwanguzi mwana wattu singa n'oluguudo n'olumuto lulabako singa tolina kyolaba. Bweyogera bwotyo lenga ngamba nti obubbi obuli mu gavumenti buyitirivu mulwanagana nabo bulwanaganya. Obubbi tewaliwo butali ne mu mawanga gonna. Era y'ensonga lwaki president bwe yali ajja mu buyinza omanyi kye bayita 10-point program. Point number 57 eyogera ku buli bwanguzi. Ebwogerako olw'okulaba nti kyali kyetaagisa okujja ne tufuna kye bayita legal framework. Kakati ne biteekebwa ne mu mateeka. Kyovula buli gwe bakwatako bakutwala mu kooti. Omusango ne gukusinga n'ogenda gy'osaanidde okubeera. Era ne mu manifesto yaffe eya 2026 kirambikiddwa bulungi. Pulezidenti mu kisanja kino yatuwa ebiragiro 23 nga ekiragiro namba 5 nakyo kyogera ku buli bwanguzi. Kati era mu kisanja kino tugamba zero tolerance to corruption. Kisanja kino kyetulimu. Era bwe tukukwatako kyovulaba oyogedde ku PDM ng'aba PDM mwegendereze mmwe abali mu malwaliro ate n'oyagala okolere essente mu ddwaliro okusaba abantu enguzi okubawa obuweereza kyabulabe erimu abasawo. Abasawo abamu akola mu gavumenti ate n'agenda akola mu kiriniki. Abasawo twabongeza ssente kituufu basi kituufu. Mbuuza gwe nange oleka nkubuuzeeko. Mubikoze mu phases si bonna lumu. Tubongedde ssente ne kitegeeza nti abantu balina okulaba nga batuula ku mirimu gyabwe baweereze. Naye era abalala bakyabitagaliramu. Kubanga embeera gye bakoleramu ebulamu okukakasa. No. Banoonya gloves ez'okkozesa eddagala. Mwebiri bibadde bibulankana nabyo. Mukuttemu abawera. Era abamu tubakutte obadde obiwulira. And so njagala bannayuganda bamanyi nti olwaleero Uganda yajjaguza ku biki bye tutuuseeko mu kulwanisa obuli bw'enguzi ate biki bye tuteekateese okulanga twongera okunyweza nnati. Era ku bimu bye twagala okwongeramu amaanyi kwe kulaba ng'abavubuka beenyigira butereevu mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Era gwe gubadde omulamwa gw'olwaleero. Era abavubuka olwaleero be babaddeyo nga tugezaako okulaba nga tusosowaza abaana battu abo abavubuka mu lutalo luno. Olw'abavubuka mbagambye mutya? Tubagambye beenyigire. Olwopa. Kuba abavubuka bo balina obulamu bungi mu maaso. Nga bakozesa social media platform nga bakola ki? Byonna. Bwe bawaaba what is the reward? Kati reward eriwo nti bw'oba oli muvubuka olina emyaka mingi mu maaso. Eggwanga weriddobonkana
gwe ebiseera bye eby'omu maaso bikufaako. And so twagala batandike ddala ku byalo gye bali nga baloopa. Osobola okuloopa owa RDC nti wuuno agobye abaana mu ssomero headmaster. Abaana babadde 46 mu P6, abaana 8 bokka be batudde ebigezo kubanga abazadde baabo 8 be bagagga be basobola okusasula. Ate ng'etteeka lya gavumenti ligamba abaana bonna basomere bwereere. Muloope kubanga abafiirwa bavubuka. Kati bwe muloopa then legal processes zigende mu maaso. President yandagire tufune olukiiko olw'enjawulo wakati wange, Attorney General ne Chief Justice ne poliisi, ebitongole byonna nga bwe mumanyi n'ebirwanyisa enguzi. Ng'omwogera ku ki? Tugenda kwogera ku butya bwe tugenda okulwanisa abasawo abatadde ebisale mu malwaliro ga gavumenti, abasomesa abatadde ebisale mu masomero abaana ne bavaamu, abasomesa aboosa afuna ssente z'omusaala alitakola ali mu masomero ga private gyali eyo. Eni waffe tasomesa. Olwamugenda bakola mu kyalo. Tugenda bajjamu, tugenda kubasiba, tugenda bajjamu tuleete abapya. Bapya bangi. Era bw'olanga aptulize ezituyamba abaana bangi basomi. Uganda erina abaana abasomi. Temulaba UP yeekola. USE ekola. Abaana basomi. Abajja ofuna emirimu. And therefore, President yandagidde ate ngenda kukikola. Prime Minister, ebyenguzi tebiggwa malojja. Njagala twogere ku biriwo ennaku zino mawulire. Kubanga gw'oli lead of government business. Ekifaananyi ky'owensi eno Uganda kwetambulira. Bw'otunuulira omusango gwa Dr. Kizza Besigye. Okufuluma eggwanga lino ng'agenze mu bintu ebitereevu, n'ayingira eggwanga lya Kenya mu butuufu nga bwe bannyonnyola, n'ayita ku immigration, n'akwatibwa mu nsi ey'okumuliraano, n'adda wano ne bamuteeka mu kkooti y'ekinnamagye. Kifaananyi ki Uganda kyeraga mu nsi endala? Gavumenti y'oggwe muli owulire kwesimisa ebyo bwe birabika ku kamera. Ekisooka kye njagala omanye nti omusango gwa Besigye guli mu kkooti. And so nkimanyi nti kkooti gye guli yeesaanidde. Ey'ekinnamagye? Yes. Kubanga okimanyi bulungi nti UPDF Act section 119 ekirambika bulungi negamba bwe bakusanga n'ebikwato by'amagye. Juzi twali Karamoja, abakulembeze b'e Karamoja ne basaba President. Ojjukira abaana baffe bano abakalacuna abaali balwanisa okubba ente nga kye bayita cattle rustling. Baakwatibwa bangi, abamu nga basse n'abasirikale baffe, bamu basse abantu ba bulijjo mu ngeri emu oba endala, era nabo baayita mu court martial. Kiri mu tteeka. Ekyokubiri kye njagala mutegeere nti tulina kye bayita East African Treaty ku byokwerinda. Uganda esobola okuyamba Kenya singa eba efunye okusoomoozebwa ku security oba threat, ne Kenya esobola okuyambako Uganda singa wabaawo okusoomooza okw'engeri emu oba endala. Naye njagala mutegeere nti Uganda bwefuna insecurity, Kenya tebeera bulungi, oba Rwanda oba Tanzania. So tulina treaty yasigningibwa abakulembeze b'amawanga. Era nze nalinga nkolanga RDC w'Ebusia. Twali tulina kye bayita Inter-Border Security Committee meetings buli mwezi. Kubanga ng'ababbi bava e Kenya ne baddukira eno ewaffe ne tubakwata ne tubazaayo. Ng'ababbi bava e Kenya ne bajja mu Uganda ne tubakwata ne babakwata. Ng'ekyo kimanyiddwa nga mukikola open. Nga kimanyiddwa kyekyo kyera kyekiriko. Naye kino ekya dokita n'abuzibwawo kwirukweka ngaali mu court martial. Kati nze saagala kwogera bisingaawo. Nga lead of government business tewali kye bakola kitali mu mateeka. Musango guno guli before the competent court.
katulinde tulabe binaddirira. Okusoomozebwa kuliwo katono kuyinza okulungamya eggwanga nti kooti eno ba tribunal akakiiko kano katunuulira abo bannamagye naye Dr. Kizza Besigye si munnamagye ate emisango tagiddiza mu Uganda agiddizayo mu Kenya kale bw'oba bw'osuubira lwaki kyanjawulo era bakujjayo ne bakuzza gy'ogizizza eno kubanga bye yali apulaninga buli muntu akimanyi nti byali bijja eno. Nze kankubulire treaty eyo gye baasayininga eyagaliza amawanga ga East Africa okubanga galina emirembe. So nkikomezaawo kuba omusango guli mu kooti. Saagala mukozese bino byenjogera ng'obujulizi. Nkomyawo ate toddamu kubimbuuza. Sigenda kulira mu bikubuuza naye okusoomooza Uganda kweyerina kuli kumu. Tonteeka mu politics zammwe za opposition. Ogenza okulaba nga mukyala Martha Karua bw'ammiddwa olukusa okuwoleza Dr. Kizza Besigye n'abeeri bannakenya balayidde bazizza omuliro. Nabo bagenda kuba bannayuganda babadde bafuna licensing practice okukolera mu ggwanga erya Kenya. Bannayuganda bangi bagenda kusoomozebwa. Leka kunteeka mu politics wammwe opposition. You are the leader of government business. Nkomyawo byenkuwadde byebyo bimala. Ebirala nga bwe bigenda mu kooti era nga bwe biri mbanyonyodde byensobola okubanyonyola okusinziira ensonga nga bweri. Katulinde ebiva mu kooti. Mbadde nsoma leero amawulire nenfuna ekintu ekimpadde essanyu ku Uganda nga ebbeeyi y'emmwanyi erinnya ebitundu 80 ku buli 100. Era nga emmwanyi oluvannyuma lwa Vietnam ne Brazil okufuna okusoomozebwa kwe baafuna okw'embeera y'obudde okutabuka. Emmwanyi naddala erya Arabic coffee mpitirivu yeeduumudde ebitundu 80 ku buli 100. Kiwa Uganda okutereera. Naye ebyaliwo gye buvuddeko wano ku mmwanyi. Gavumenti erina nteekateeka ki ku mmwanyi? Omuntu wa wansi nakati akyeka nti emmwanyi yaffe baagitwala. Era baalaba bawunga ne bagiteeka mu kikapu. Okusoomooza kasa baalaba nga mufunvubidde. Nga waliwo n'abeesefisa bazze mu Parliament ng'emmwanyi yakukandula bannayuganda bagati tetusigaza mmwanyi. Baako kyonnyonnyola ensi bakulaba. Kati bannayuganda bannange ekyenjagala bamanye be abakulembeze be baatuwa. Abamu bateeka ekiwonvu we kitali. Era bannayuganda bakiraba bulungi. Ekirungi okyogedde nti emmwanyi zeeyongedde okulinnya bbeeyi. Bannayuganda bwe bandifuniddemu. Kino kiri temporary. Kubanga ezo ensi eziyinza okuddamu ne zitereera. Y'ensonga lwaki bannayuganda balina okwesiga gavumenti eno. Ekya UCDA baakikozesa okwagala okudda mu bantu politikale. Okwezza obujja naddala abaali baabula. Naye kyali tikina kakwate konna nakiriwo. Tewali atute emmwanyi, tewali ajja zitwala, omuntu ajja kunoga emmwanyi ze azitunde mu katale nga tewali amukubi ku mukono. Ate n'ekirala UCDA yalina omulimu gwayo gwe yali ekola naye nga gujja kusigala nga gukolebwa munda mu kitongole kya agriculture. Okweraliikira kw'abantu protocol. Maybe bateekawo amakubo amangi ag'okutuuka ku kinyusi olumu omulimu gukeerewa. Tewali kijja kukeerewa. If anything ekitongole ekyo kyasigadde nga kyetengeredde. Naye nga bwe mumanyi waliwo abantu baali bababulako eyewammwe gye muli kati ne bagamba katwekwate ku kamwanyi. Nabalaba nga nze wano ku TV nga Katonda wa ono naye ayogedde bw'ati nga naye tebirimu makulu byonna mujja kubiraba nga byali byambu. Otunuulira ekibaddewo n'ekikuwa ekyokuyiga baali beeraliikirira kubanga baalaba ebyebikajjo kasa byatandika okutabuka olaba ekiri mu busoga ebbeeyi yonna ey'ebikajjo abantu gye baali bafunamu n'etandika okukka. Ebikajjo ekizibu kyabyo si kyekyemmwanyi. Ebikajjo tulina akatale ka sukaali. Akatale akabeera nga kakyukakyuka kibadde bwe kiti okumala akabanga. Era ojja kwesanga nga ate bizzeeyo waggulu. Ebikajjo tulina akatale ka sukaali. Akatale akabeera nga kakyukakyuka kibadde bwe kiti okumala akabanga. Era ojja kwesanga nga ate bizzeeyo waggulu. Ebikajjo tulina akatale ka sukaali. Akatale akabeera nga kakyukakyuka kibadde bwe kiti okumala akabanga. Era ojja kwesanga nga ate bizzeeyo waggulu.
owulidde. So tusaba bannayuganda abatwesige nti n'ako akabeeyi k'emmwanyi ke balaba era tulina ffe abamu tubadde tutambula obadde olaba president yali Sabia ne tuggulawo ne coffee shop ebyo byonna byongereza ku katale naye agenda okuyamba okutereeza emmwanyi eyo gituuse Sabia nga yakabi UCDA omugyewo ate evuddewo etya ekyo ekitongole kigenze munda mu ministry kubanga si yebadde etwalayo ti badde bagendayo nga bazitwala basuubuzi ne kati era bye bazitwalayo okujjako ekijja kutuyamba okufuna akatale ak'enkomeredde kwe ku attractinga investment wano ne tugattako omutindo wano ne tuzitwala emmwanyi nga tuzitutte nga zakaawa so si mmwanyi awo ebbeeyi ejja kulinnya ey'olubeerera nga twattractize industries nga ziri wano mu ggwanga kyovula president mu mwaka oguwedde ogwo yasisinkana ekitongole kya eri ekya Italy n'ebitongole byonna ebyava Sabia naye walala emmwanyi eve wano ng'eriko Uganda, made in Uganda coffee nga bwolaba abantu balwanira Nescafe abantu balwanira Labasa nga brand tugikozi nga yeeyo kyovula tuli mu kunoonyereza butya bwe tufuna investment mu side eyo mugenda kuleeta muntu ng'azigulira kuno oba Uganda yegenda okuzeekolera kati tugenda kikola mu mirundi ng'esatu tujja kuleka emmwanyi esigale ng'etambula gye batanassaako omutindo naye era tufune investment mu ggwanga ebitongole nga bingi bivuganye nga bigatta omutindo omuntu ava eno nga kaawa mukole mpaka accountability awo wenyini wetuli nga gwe prime minister bw'otunuulira gavumenti omwaka guno ekoze ekintu tuddenza okulaba n'okusanga kikyoyinza okwenyumirizamu ng'ogyeekubiri wetwogedde ebibamba naki ffe twasemba kulaba kulwanira mwanyi kandi focus yaffe kati eri ku ABCD tukola kati kino nakino ku bino naddala ebiyamba okubbulula ebyenfuna by'ensi yattu Uganda kakati waliwo kye bayita economy ebyenfuna by'eggwanga saawa zino tuluubirira okulaba nga economy y'eggwanga ekubizaamu emirundi 10 okuva ku US dollars billion 5 okutuuka ku US dollars billion 5 10-fold obadde okiwulira nga tukyogera okubyamu kino tuteeseteese engeri nyingi esooka agro industrialization okugatta omutindo ku birime kye mbadde njogerako ekisooka ekyokubiri okulaba nga twongeza amaanyi mu tourism ebyobulambuzi ekyokusatu okulaba nga twongera okwatractinga industries mukimanyi ti Katonda yatuwa ffe nga bannayuganda ne Africa anyway nti tulina kye bayita obugagga bw'omu ttaka okugattako omutindo okukolamu ebintu kati nga bwolaba kapeeka tulina industries mpitirivu tukola tiles wano mu Uganda mwana wattu Embale tukola TV tukola ebintu bingi nnyo zino tabs zetwakozeseza mu sensas zavudde Embale industrial yes ezisinga yes ojja kubuuza nkumanyi nnyo nga owamanya era anoonyereza naye zaaliko n'obuzibu wano nga bemuziguzeeko zibadde tezikola bulungi nebitabuka obiwula nga muzireeta mu ggwanga maama twazijja Mbale industrial park TV ezimu tuzikolerawo industrial park Embale ebulangiti tuzikolera wano juzi nabadde Embale industrial park nebaga nti amasannyalaze tegatumala twali badde tutandise okukola glasses zino ze tuimporting okuva China okuvaawa glasses nga ziva mu musenyu gwaffe ogwawano ebintu bingi nnyo byetugenze tutuukako ekirala twagala okulaba nga enguudo leirwe okutambuza ebintu byaffe ebyamaguzi ebiva e Kenya bigire mu leirwe paka Kampala essente zikendeere enguudo zaffe emmotoka nnyingi tuba twakazikola nga sifa juzi badde tukaaba mu parliament nga bakaaba ne mabira yadde tugirongoosa kati naye nga emmotoka ennene
zitambulira ku luguudo osanga eno gye ziva nga zeetise nga waguddeyo zambali oli waakuno waliwo kyenjogera ekitali kyo twongereko ku bungi bw'amasannyalaze olwedde tulina amasannyalaze mangi naye industries zetuteeseeko nyingi tosobola kwogera ku industrialization nga tolina amasannyalaze saawa zino tulina ebiriwo bireka tulina agatumana ne tutundako nebunaayire yes naye industries zetwattractinze nyingi kati nga industrial park ey'embaale juzi gye nali balina amasannyalaze tegabamala kati kyovula tuleese layini okuva ekaluma liira mbaale then eyiyongereyo paka Tororo tuleese 132 kva zibayambe kubanga kati ng'eyo industry omwana azitaddemu ssente oluusi yeewoze tasobola kuzikolera wano kubanga zeetaaga amasannyalaze mangi industry emu yokka eyagala amasannyalaze agasukka mu 25 kva emu ekirala twagala kendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze production cost oba edde wansi ekyo bannayuganda bakirindidde ebbanga tugenda gazza mpola mpola kyova olaba umeme gundi yayo bwevaako tetugiddamu so UEDCL yegenda okutwala kati bwe tuba nga tugeefugira mu Uganda fekka ng'ate gavumenti egavunaanyizibwako kyangu okugaa nti bbeeyeke era nekibeera naye kati bali babadde basuubuzi nga balina concessions za njawulo tusazeewo gisasula eve mu ddiiro n'ebintu ebirala bingi nnyo twagala okulaba nga twongera irrigation kubanga tubeerawo lwa butondi singa enkuba tetonnya osanga nga tusobola kubeerawo tugezezaako okukola ddamu tukola mechanization tugezaako okulaba nga tractors hand driven tractors walking tractors enjogerako tractors abantu abadde alimisa engalo enkumbi abantu 7 yiika emu bagirimira ennaku 14 naye tractor erima yiika 12 mu lunaku lumu tractor emu nakana akatono ak'engalo kalima yiika 6 inedde so twagala okwongeza productivity and profitability production okwongeza ku bintu productivity olabe nga high value crops nga bizaala nnyo ate abantu bafuna amagoba nga mangi ebiraliikiriza bannansi ku byenfuna by'eggwanga mugenda kubikola mutya nga gwe binawe byobadde owulira prime minister banka ya Uganda enkulu waliwo sente zebadde esasula obuwumbi nkaaga busasudde gye butalina kugenda abantu bawulira ng'ebyo oba wa assurance ki ku sente zaabwe n'ebyenfuna nebaga nti basanze ebicupuli mu banka namba bw'otandika okuwulira ebinadda ku muntu akwata sente ze mu byenfuna kikuwa kyakuddamu ki ebisoomooza mu ggwanga birina okubeeramu naye njagala ombuuze mubimalawo mutya kubanga birina okubeeramu kyemanyi ne mu NBS gyebiri naye mubimalawo mutya nga bwe bizze tebiri wano wokka ensi yonna kakati tugenda okulaba nga buli kimu tukitadde ku mutimbagano digitalization of our economy kubanga bwobanga oli ku digital obanga oli ku mutimbagano ebyuma bino ebyakalimagezi ne bweribanga ekintu oli yakikola mu nkukutu kyangu okulabika yengeri yokka buli kimu tugezaako okiteeka ku mutimbagano tuli mu bitundu nga 7 mu 5 ku buli 10 yes obwo obutonotono bwolaba buyitira ekiseera kigenda kutuuka nga tebukyayitira ntera okulaba mu palamenti nga osimbye nakakongo ku nsonga eziruma bannayuganda ezimu ku nsonga eziruma bannayuganda ge mateeka ageekuusa ku byokulonda gavumenti erinayo essuubi okwanjula amateeka ago ekyo tujja kikola mu budde bwakyo temunatuukawo tujja kikola mu budde bwakyo buli kimu kirina obudde mutera okubyogerako mu kabinenti mwalimu tutekaawo ne mubyogera why not tubyogerako ne mwogera ku ki nete ku mateeka ganaatebenkeza okulonda kw'eggwanga sinze mbyogerera ngamba nga gwe bw'obeera waliwo omwana eyatuwa olugambo nti Minister of Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao ensonga eno yagibaleeterako eyo mu kabinenti ne muga nti upapa ki oyagala kuwonya ki bive nako mwaliwo biwuliddeko ku ensonga ezo ne muzeebakira ebirala bya kabineti si bya TV
bya cabinet leke tufumba nemugeto oyegala kuwunya kisobola tufumba ebirala bindekere nange ndi tuli tubera kati gwa ebyawe ebiwe byawaka obireta paka ku TV waliwo ebituufu bagamba abantu nze nalayira ennaku z'omwezi wazisikyazijjukira bannaye nzijukiza nembagamba nja kuuma ebyama bya cabinet kyekitegeeza bwekinaaba ekiseera kituuse ate okimanyi bulungi mukwano nti tewali bizinesi ya gavumenti egenda mu parliament nga sijanjuddeeyo. I am the leader of government business in parliament. Tewali kimpitaku and so ekiseera bwe kinaatuuka ojja kundaba nga nkyanjula nga kimaze okuggwa opapa ki ng'ogyeko kala ebyamateeka mpa assurance mu parliament ku mulundi guno kakyoyagala parliament ekoleko address oba etunuulira oba etesekekesera kino na kino nga gwe benkola mu parliament kwayo tera okuleeta ebintu mu parliament kwe gavumenti eri ku kino kati gavumenti amaaso gaayo bw'ojja mu parliament egatadde ku ki kati bannayuganda bannanga abandaba buli wiiki ntera okuleeta bizinesi za gavumenti nzireeta mu bills ge mateeka bye biwandiiko ebikyali mu bubage ebigenda okuvaamu amateeka nembireeta mu statements ez'abaministers nembireeta mu oluusi mbireeta mu bibuuzo abantu bambuuza ebibuuzo nembiddamu nembabulira gavumenti bweyimiridde nebwetambula yaayo nga bwetegese and so mu bufunze palamenti ku lutuula luno omwaka guno yakatuula entuula 38 twakayisa bills amateeka 16 okuva mu mwezi gw'omusanvu okutuuka kati ebibuuzo bye naakaddamu nga prime minister okusinziira nga bwe nkunyonyodde 263 bino ebiwandiike waliwo bye bawandiika ebyo byempeereza ansa nga mpandiike ate bino bagamba tubuulire nabbanja nga bwoli bwoti nenkiddamu 213 ate statement za gavumenti ze naakaweerezaayo tera okuweerezaayo ebintu neŋŋamba nti kati mu wiiki eno tugenda kukola etteeka gundi tugenda kukola etteeka ligundi minisita gundi agenda kuwayo statement gundi ezo entuula zaakaba 5 naye bye twogeddeko ebyo oba amateeka ge mbawadde gali 32 ng'otaddemu ne statements kati ba ministers baakawa statements 25 naye kyenyina okubagamba nti gavumenti eruubirira okulaba nga ekisooka buli muntu ayagala security security nkiyite obutebenkevu ekyo tukisimbako nnyo essira tewali akisaagirako njagala n'okusiima oludda olutuvuganya tewali ayagala insecurity buli muntu ayagala obutebenkevu mu ggwanga mu naye ng'ate ffe eneewaffe yentobo ey'enkulaakulana eya buli kimu so bw'ombuuza nti biki bye waali agadde njagala obutebenkevu era n'amateeka gonna agalaba ng'ensi esigala ng'eyina obutebenkevu. Ekyokubiri service delivery okulaba obuweereza bye tuteeseza mu parliament tubitaddeko ssente mu budget ate nga bwe tugenda eno mu bantu osanga nga abantu bafunye obuweereza mu ngeri zonna social services infrastructure development enguudo bazikola amasannyalaze bagakoze amazzi mu bantu gatuuse balina amazzi amayonjo amalwaliro gye gali ate galimu eddagala obuweereza generally. Ekirala okulaba nga tulina democracy ey'ekimemete nga tulina kye bayita rule of law bw'oba onyigirizibwa ogenda mu kooti n'ofuna nga kooti ekuwa obwenkanya byetuluubirira mu nsi muno. Ate bw'okonyeka kooti okuwa obwenkanya ne kanzijukiza pulezidenti ekisonyiwo kyakawa abaana bana ba NUP abaali baludde ennyo mu busibe olw'emisango egyo ne mubaamu nakati abatannalabika. Prime Minister wali owadde okweyama maaso ga Parliament nti abamu ku baana bakyabuze ojja kubanoonya era ojja kubalaba. Tukyanoonya
njagala omanye nti omuntu asigala muntu. Abamu tubanoonyeza mu ggwanga, abamu tubanoonyezaako bweru. Tukimanya abamu baagenda ebweru, baayitanga mu mawanga g'e Kenya ne bagenda ebweru okunoonya nabo bwe babeerawo. Kati bano bannaffe abamu ne balipootinga ng'abakozi eki abaabula. Ekyo kiri ku bwino. Njagala otunuulire ripooti eya mukyala wa Ngadya. Yalaga buli kimu n'akirambika bulungi kubanga ekyo kitongole ekya human rights kakikokedde emmeri y'obuntu. Yes, aba opposition baatwalayo okuwaaba kwabwe ne bakola okunoonyereza era fayiro ne baziggalawo. Kati nkikomezaawo ekyo. Mukyali mu kunoonya. Baakola okunoonyereza ne baggalawo fayiro. Nga ggwe yawabula kyakuwa ki bano pulezidenti be yawa ekisonyiwa ate okukomawo nga bye boogera bega twakakibwa, kyakuwa kifaananyi ki? Nze mu nsi muno kyemmanyi ekisooka ku pulezidenti Museveni muntu w'abantu, ekyokubiri alina obumanyirivu, ekyokusatu omusajja oyo asonyiwa. Kubanga okumanya asonyiwa nalabye olwaleero Norbert Mao, bw'otunuulira mukyala anywa si be baali ku ludda oluvuganya Beatrice Atimwanyo. Yes. Minister ate ye asonyiwa n'asonyira ddala ne mukola na mwenna. Bw'otunuulira abantu bangi naawe bamanyi ndeke kutawaana n'ensi ebamanyi. Pulezidenti waffe asonyiwa era nange mwennyini mpulira omutima gwange gamba abasonyiwe tibamanyi kye bakola. n'abakyaliyo bwaba bakyasobola okusonyiwa Abasonyiwe bakomewo. Kubanga ku bantu be baasonyiwa okubanga walimu omu babiri, ekyo kisuubirwa. Abasonyiwe, abatunuulire n'eggwanga libatunuulire. Njagala ojjukire omusajja yakwata ejjinja n'akuba omupoliisi wali ewa Kiseka. Oli n'akwata ejjinja n'akuba mu mmotoka. Naye pulezidenti n'agamba nkusonye mwana wange, ddayo okola emirimu. Oli n'avaayo n'agamba nti baamukase. Baana bato, are they below 18? Ebimuuzi ebyobufuzi eby'ekika ekyo. Omanyi obufuzi kati abannabyabufuzi tebakyalina kye boogera. Emirimu egisinga tugikoze. Kati bakwata akasongasonga. Leero n'abatunuulidde bonna kati bali ku Besigye bambi. Bonna nammwe ab'amawulire. Tolabawo ensonga awo. Ab'amawulire mugendera mu mobu. Nti mutwala mugenda nabitunda mawulire mbu babalabe. Sikubyeewo nnyo naye. Babalabe nammwe TV yammwe mbu bagirabe mbu kyekiriko. Nedda ffe tuweereza abantu mu bwesimba watali kwawula mu byana na baana. Ate ffe bwe tutuuka tutunira nnyo ekintu mu butuufu bwakyo mpozi ng'ebyo biri wano. Kale ojja kunsonyiwa mba nkisobeza naye ffe bwe tubalaba ab'amawulire kubanga really nze sirowooza nti eky'omwana omu okuva eri n'addayo oba n'agenda ewa ekavule oba n'ajja wano n'ayogera bye yayogedde nti ago mawulire. Ekikulu yavuddeyo asinkanye abaana be atandika okukola agende bamwe PDM. Yes. Ng'ekyafunika bakyasobola okugimuwa. Bagimuwa. Olukiiko lwa PDM kuliko owa NRM wansi. Bagimuwa ate ffe tusosola. Ani. Ate singa twali tusosola singa anywali naffe. Gwerinda ba Bobi Wine ojja kusanga bali mu kabineti ye. Mugenda balonda. Muzeeyi ate yasaaga. Kasita akulabamu omulamwa bw'abanga toli mu mulamwa takuwa. So batanalonda ku opposition tebali mu mulamwa. Bakuba. Nakatannagulaba. Olyoso n'otwala byobufuzi ebifaanana bwe bityo. Embeera eriwo ogiraba. Emikago gikolebwa egy'okweyunga nga gyonna giruubiriddwamu akalulu ka 2026 kagenda okukyuka nga beenywezezza. Baakasooka. Buli kisanja bayikolamu omulimu ogwo. Ne bajja ne tubongera.
jjukira 2 baakikola 2 baakikola 2 baakikola era nitubakuba 2 baakikola 2 baakikola lwakuba kyatuuka ne kibayiikako era kijja kubayiika bamanyi kakati sooka otunuulira FDC emu eri Katonga emu eriwa kozi ajja n'akumbi ate tunuulira Nuupu kino kati ate natunuulidde Empuuga ate nga ali bulala amaanyi galeeso gawulira ali bulala ate kati bibuzabuza kati bannayuganda Democratic Alliance togiraba maanyi gesitudde maanyi gesitudde galiwa baakasooka kati DP yaffe eyo giraba omukago tugenda guddamu UPC nayo tetuli bubi nayo kale ekintu kitambula bulungi ffe tubalinze wali era bannayuganda abawagira NRM mugumire ku NRM ate muwulire nga mwina amaanyi bwe batyo bwe beeyunga ate nosanga tubakubi bonna ne bwe beeyunga mulundi gumu era tujja kuwongera tubakube pulezidenti waffe ffe tukyali ku muntu omu pulezidenti Museveni tewali kukyusa kubanga ye muteebi waffe namba emu ffe tetusaaga tewafunamu kunkenyera tiimu empanguzi kati ng'eyaffe ewangula ate okyusa omuteebi ate tetwagala mmwe mututegeerere baani abaagala okubategeerera emmwe abaeri mu sayidi eri kale gwe tolimu oli eno mwenaare nze ndi munnamawulire ngamba bali baleke tutegeerera ffe eno NRM pulezidenti Museveni gwe tujja okuteekawo ate tukimanyi bulungi akyakola bwakeera ku makya nga pulezidenti we batera okukwagala ennyo naga nti Honorable Nabbanja weesimbe okulwa NRM era nonda ye ngamba nga ye yakwadde genda mu kooti n'omugamba ki tulina kutuye nonda ye ate abalinga nze bangi nakuwa gwe weesembe nze nonda ye era eŋŋamba nonda gwe kubanga otunuulira engeri gy'akolamu ebintu bye ali tested akola emirimu gye n'ensi ne yeewuunya kati okimanyi nti ye chairperson wa non-allied movement NAM sinamukwaya nno NAM amawanga agawamu amawanga 135 ng'otaddemu n'amawanga gano ga China ate era ye chairperson wa the group of 77 and China ye omuntu y'omu kati amawanga gonna gabeera gajja nze nafuuka kyabulambuzi wali babeera baneebuuzaako abamu bagenda bwe abamu nange gwano nembatereeza nemugamba kati mugende mukole bwe muti babuuza PDM ogikola otya ngamba lagirira nga tunatera okuwumbawumba prime minister kyova bano tuli mu kalulu the female African lead of the year 2024 African magazine ekutaddemu wano ne mu kuvuganya kw'amaanyi ennyo abantu bagenda kulonda kwaera balabyeokola otambulira ku boodo oyita ku mazzi otambulira ku lyato emirimu egikoze nga bw'olina okugikola waliwo okusoomozebwa prime minister kwe bakulabamu bakutunuulira ng'olupimo lw'ensi yattu Uganda okulaba ne bwetambula ku bintu byokola ya disitulikiti y'eggwanga nayo nga tugitunira tukulaba ebyokola mu kakuyege bakugamba tambula nnyo n'omu ku bayimbi naye ng'ennyimba zayimba zongera okuweebuula n'okukakkanya nze notwala abayimbi bangi ono bw'aba afunye omukisa ate omukisa n'enguwooli ntambula ne Kasarani Kusaasira ntambula ne Kenzo ntambula ne Kamiliyoni oluusi ntambula ne Fulufiga ntambula n'abayimbi bonna ntambula ne Mayinja ntambula n'abantu bangi wena gwota nayogerako ennaku ne gundi oyo obwakabaka gwe batuuse n'okwogerako nti osusse omutuju naye oluusi mutwala once in a while nze gwe bansaba gwe mbatwalira abantu ba bulijjo naye kati bwe bagamba nti ono alimu okusoomooza then mba sikyamutwala bayira wenze sinyumirwa nnyo nnyimba onyumirwaki abantu ba bulijjo banjagala banyumirwe so gwotunuulira abantu ba bulijjo bibasanyudde si nnyo ng'omukulembeze era naawe otuuka n'okuba mu ttooki naye
abamu gye bagamba ekizimba gye basonze engalo abasinga gye kitera okwabikira amateeka agatulungamya weegali nga tunatera okumbawumba shonjagala obubaka bwo wabannayuganda bw'otandika okutwala ennaku z'omwezi 10 tuli mu mwezi December tuyinza obutaddamu okulaba tuyinza okuddamu okulaba nga tuyingira 2 balirawo entambula n'abayimbi bano abo waffe ku byalo abayimba ennyumba za Museveni tumwongere akalulu nabo gye bali nze mbadde kubona omunene bwenkulaba nga otokudigira ddamu naye ng'akozesezza olulimi olulebula n'okuwebula ekitiibwa kyokuyimira ennaku zino abadde nalabye nga n'obwakabaka bumutaddeko okumugamba nti osussa n'ennyimba zatandise okuba kuba naddala oyo munno gravity omutujju naye nga nti kigagwe prime minister bubaka kiwinza okumuwa n'okuwa abantu okumugamba okukyusaamu kirungi bw'aba nga abadde naye akiraba kyemanya azimba aziraba okumugamba okukyusaamu onaatera okumugamba ojja kwogerako naye sinayogera naye nja mugamba akyuseemu okuyate kati kubanga abantu ba bulijjo amazima go bamwagala anaakyusaamu atya nga ate nga kino kimukolera kubanga naawe ogambye bw'omutwala towuliza na byayimba ofa ku bantu bali nga bakuba enduulu babagwa mu bisaawe kati oyo ye mutuufu oyo no ate naawe tompeebuula kutuuka awo gwe oba ndaasimu katoola barometa kasamemejo kyala bw'abantu obubaka bwa Christmas n'omwaka abantu bannayuganda bannange ekisooka mwenna babadde batulaba njagala obbasiima naye leero tuwaddeyo yadde akabuuzo kuki okulaba nti abantu batuli nabo mubabuuza abantu bulijjo otera kale kankubuuze Ivan Sembus from Karere. My message to you, can the government work to prioritize and work on the expensive utility services like education, health care? Prime Minister bakubuuza government kiki eyinza okukola okukendeeza ku bantu abagenda okusaba kufuna obujjanjabi buli kimu kiri waggulu ebyokujjanjaba biri waggulu school fees abaana biri waggulu buli kimu kiri waggulu gavumenti naye enteekateeka faanana bwetyo mu 1987 oluvannyuma lw'akalulu ka 1986 owekitiibwa president yajja ne policy eya bonna basome ekiruubirirwa kyali kyaba abazadde abateesobola ng'ayagala abaana baabwe nabo bafune ku mukisa policy entugitambuza okutuusa ssaawa ya leero kyenasookeddeko kiri ne ngamba ate kati ampadde etteeka ery'amaanyi okugamba nti abaana baffe ababadde bagobebwa olw'ebisale mu masomero ga gavumenti kikome mbagirawo ekyo kyekyandikiddeko kikome mbagirawo abantu baffe abagenda mu malwaliro gavumenti eteeka eddagala mu malwaliro naye bano abasawo abamu ne bakola ebyamankwetu era ne bajja ku bantu baffe ssente ekyo nakyo kikome mbagirawo owadde ekiragiro ndiamu ku bantu abawa ebiragiro ate kikole kikole era njagala okulagira abantu ba bulijjo bw'olaba bakusabye ssente genda ku poliisi kyenaamuwulira amangu poliisi zeetoolodde eggwanga lino laba abakulembeze ab'oku byalo ab'oku disitulikiti kale omukulembeze yenna gw'omanyi muloopere akuyambeko okuyisa mu process gye bayita legal process abantu abo bwe tutagambye nti nga bwe twagambye nti abavubuka namwe mwenna abantu ba bulijjo ebitongole ebya nakyewa muleke tukwatagana okulwanyisa obuli bw'enguzi obwo buli bw'enguzi bwennyini etteeka libakwata ekisembayo prime minister kwabatwala nti nteekateeka ya gavumenti okukotogera Buganda bw'otunuulira ebitundu ebirala byonna bw'otambula enguudo zikoleddwa buli kimu kifaanana bulungi wano mu Kampala ne Kampala metropolitan enguudo nfu effufulu ebinnya biki nteekateeka ya gavumenti mwoli Buganda okugisuulirira awala wakolebwe nga bwe mumanyi amazima twalina ekizibu mu KCCA president yatereeza kyova olaba buli katundu kati mu Kampala is a construction site enguudo zonna mu Kampala zirina contract ate nga enguudo ezimu nga bwe najja wano ne mbanyonnyola jjukira naliko naawe
enguudo zonna ezisinga contract zaagabibwa 2018 2021 contracts nkadde naye wabaddewo obuntuntu wano bwe tumazeewo kyovola nti kati Kampala egenda kunyirira ate ebeere ya mulembe nnyo kuba kati for example tulina round about 22 zetwagala okuteekako ebitaala okujja mu jaamu kiri kimu ku ngeri gye tujja okujja jaamu mu town kati junction zinnya ziwedde almost eyawano emulago kaleerwe eyewedde wali waggulu emulago ewedde eri waggulu ng'agenda emulago ku ddwaliro eri waggulu kugenda Kitante road naye ewedde n'endala ziri 24 zonna tugenda ziteekako ebitaala kijja kutuyambako obuntu butalinda kuba round about zibadde zirina engeri gyesiba emmotoka abantu banga tebatambula mukimanyi ti flyover eye Kampala nayo almost ewedde yes flyover yes tusigaze giteekako nayo bitaala era kyembadde ngenda okugamba yes egenda tukola bw'otunulira enguudo kati nga luno okuva wano ebwayise wano ku ttaawo okugendera ddala okutuuka e Makerere okutuuka bayitawo okugenda ku Kigene Naakulabye okuyita ku Saapolo luliko contractor babadde balinamu okusomooza nga bakola mpola nga babawa designs mu kasoobo nakyo ne tukizuula nti badde kimu ku bintu bye babbiramu ssente era tugenda okulambula nze prime minister baminisita ba works ng'ennaku z'omwezi 18 tujja kutambula nammwe tulabe butya biki ebibasoomooza nja kuwa Joshua Mujungu otambule naye nasemba okujja wano byewasemba okuŋŋaŋa byali kimu amangu ddala nga bakakuwa ofiisi wa prime minister bamafia bakutega ssente era emirimu gyakubeerera kizibu batuuse wakati genda otereramu bakutegeera tolya baliwa mu ofiisi yo ebintu byali bizibu nnyo nabo bamafia nga bagala okulwanisa okuma bantegeera nti oyo nogozone oteredde kati nkola mirimu gyange bo wamala n'obategeera baali bakwe kisemu kati si bya TV naye ng'obafunye abamu bakwatibwa obimanyi ebimu abamu bakwatibwa ojjukira nti waaliwo obulangiti n'obutimbatimba obwali ekasiise bwe batutte twabubalemesa tugenze tukola emirimu kwegamba ofiisi ya prime minister ennaku zino ogira nti eri ggulu mafializimu eyo muyinza gimala mu mutya lwakiganye buli muntu agikaaba gavumenti ebadde ennungi era n'omuntu agiragamba mafiya kyolina okumanya kyolina okumanya nti ne mu NBS wayinza okubaayo waliyo competition teri mafiya erinomo competition ezo okubayo naye oyagala kuvuganyizibwa nakuteekako lukongolo obivaamu bino naye bw'oba oyagala okukola ebimu obikola n'obimala ate n'olaba nga okuba otema amakubo agabimalawo obudde bwe tukutte producer nga ngamba tumaliriza program w'abantu obakaba Christmas n'omwaka omujja nga prime minister saagala balimba bannayuganda tuli mu kalulu k'abakyala 3 waliwo nze ndi prime minister wa Uganda waliwo omukyala omulala wa Nigeria eyo oba akola mu IMF omukyala omulala naye oba waawa bajja kunzijukiza tuli 3 tuvuganya ku mukyala wa Africa omukulembeze asinze 2024 njagala okubasaba akalulu bannayuganda bulinks butambudde Uganda yonna mbadde ku makyandi mu 7.8 naye bangaye nti ate kakati tuzze wansi bakutwala nabali babalonda atoka abalonda gwe wekka balonda nabali kakati wano mu bakumulonda bali ng'okkirira mutumbize sound kuba kino ekifo si kyange kya Uganda tuvuganya Uganda n'amawanga amalala ani akuwa ebigambo ebiri mu lulimi luno olwewaffe eno mu geto mutumbiza sound gyenava eyo wammanko webala obuteerabira gye wava okulonda bakulonde balonde mu kuba akalulu bajja baweereza link bannange simanyi oba bali wano bakampe nkabasomere kalinki ngenda kufuna gundi akajiro banyo jiro
bagenda kateeka ku gundi ngenda bajja kabayamba okateeke ku gundi ngenda kawa producer wange munnange Charles Sendagira ali eri mu studio abikola bulungi Samo Ibanda bali eri mugamba akakolo akalagara bwe kafaanana simanyi bwe banonda okuvuganya ku kino ekifo naye ate kakati mpulira ngamba nti singa tujjeeyo ekifo kyaffe nga Uganda so njagala okubasaba mukozese essimu zammwe mwabalina smartphone mukuba akalulu tukawangule kale tujaguze ffenna wamu omanyi bakampa ekirabo ku bakazi 10 mu nsi yonna abasobodde okuweereza ensi bakwa ekirabo yes ku bakazi 10 mu nsi yonna okuva mu New York the Global Women Award tewagimanya nakule bali wagenda okujinona lwakuba fe watuleka bulesi nenga wagenda n'ojino mbadde nsaba naguno omukisa amaanyi mugutuwe siguwanze muguwe President Museveni kubanga nze amazima gali baguwe gwanga Uganda baguwe Museveni baguwe naawe kubanga bwe tufuna ffenna tuba twogerwako yes nawe yeah. namwe mwenna abanga nze ngonde kanyonga bakwogera kune naye okulonda kugwa tugoberera ku mpewo kuko producer nga akutaddeyo gundi eyo gy'olaba eyo eraga bubalonda gyoba ogoberera olonde Right Honorable Prime Minister Robina Nabbanja oteeka katiki wali kulinnya ta eno wasika kulaga vote nange nayeronze era mbadde nkukidde wali wana abateeronda naye gwe bw'oba weeronze ekyo kikola twatuwaddeko n'omuntu n'ateeronda ate ng'akintu akyagala naye gwe bw'oba weeronze kikola bulungi sigenda kusukkaku wano njagala okwebasa abadde mulabi mulungi wa NBS Barometer Kasameme buli lunaku olwokubiri wano bwe tuba olwaleero tubadde ne Honorable Prime Minister lwaki ebintu bingi bye twali tulina okwongera okumanya naye nga bulijjo akadde katuliridde owejjokolera byonna tebiweddeeyo naye kitukakasa ekyo mbadde nkwewunyiza nga tokyogeddeeko mbaagaliza omwaka omujja ogulimu emirembe mbaagaliza Mukama obukuumi obw'ekika ekyawaggulu tubeere nga tuli balamu ffenna bannayuganda tusobole okukulaakulanya eggwanga lyaffe nga tuli wamu kitole mbaagaliza emirembe omwaka 2023 gwogenda okutandikiramu kakuyege yogera ku bantu abakola mu nsonga z'ebyobutebenkevu n'abakakiiko k'ebyokulonda babaako obubaka bw'oba waga nti nze Prime Minister wammwe mweyise bwe muti awo muba wanga tuli mu meeting kubanga nze mbatwala n'olagira naye njagala emirembe emirembe nga tegiriiwo ebisinga tebisoboka ffenna naddala mwe bannaddiini bannaffe tusaba mutusabire tube n'emirembe naddala mu maaso awo wetulaga amina sinza kusokkakaawo okutuuka olunaku olwokubiri olujja Samo Ibanda Mugabi ye producer eri mu studio baddeyo bannange Charles Sendagire wano waliwo Kaweesa Joshua Mujunga ku kamera tiimu nnene yatambudde wano nga bwe tuli mu maka ga Right Honorable Prime Minister agangeze Zambali plus Mukasa kkiriza tukusibulire wano okutuuka ku lwokubiri olujja nyinimu omuterega Ssaabasajja Kabaka wangala